Aha, choka Facebook etunyumira wetubeera ku sheno. Anyway, my name is the one the king himself. Subscribe nyagala okubuuzaako abachali bange bamama Tendo the rebel mwaddawa nga sikyabalaba nga sikyabawulira ikanolo nga feel you. Then bachali bange bakola show bagiyita baby bumps namwe mbatumiddeko nyaawo neba mbadde mpitano ku Facebook nenda bakafaananyi ka Rema ne muwala we kafaananyi ka tabbo ono agambye nga tonnaba kugira ne ssente weegendereze nnyo enfaanana y'omuntu ne gw'ozaalamu omwana. Sooka weebuuze nti singa Mukama avaamu omwana n'afaanana n'abawasikako omwana yagamba kafaananyi ka Rema ne gundi naani ne muwala we Maya. Kale eyo tuveeyo ndowooza Lawrence sikyo tugende ku story ya BOBIWINE. Kale BOBIWINE nno munnange wetwogera essaawa zino yamaze dda okuba nga flatinga ennyumba ye eyakabye ennyo wali ku Facebook era ng'ennyumba eno mujjukiremu twamulambulako Lawrence ojjukire mabega I think a month ago wetwagenda tulambula ku mwana mulenzi BOBIWINE we baali bakamala okuba nga bamubba era ng'alina sayidi y'ennyumba gy'atabannaba kuba nga akola ki ng'amaliriza but yesterday omukulu ono yagenze n'aflatinga na unveilinga Multibillion house. Ebifaananyi bikubye budde bwa kawungeezi ng'amataala gayaka n'agiteeka ku Facebook ng'amaze okugimaliriza bulungi. Era ennyumba eno bw'ogyetegereza yagala okufaanamu ey'omukulu we amanyiddwa nga His Excellency the Ghetto Gladiator. Omukulu ono amanyiddwa nga BOBIWINE. Naye nga mu nsonga zino BOBIWINE yavuddeyo n'ayogera ebintu bingi nnyo. I think Uganda celebrities are trying to get hold of the stories ezigenda maaso mu ggwanga. Mujjukire muno Kabaaya era ngo naye yava mu Firebase oba kale ng'akyali mu Firebase ate nga yeeyita president wa Ghetto ng'oggyeko Buchaman. Naye yavuddeyo n'alaga ennyumba ye na unveilinga ennyumba ye. Not so way hours after that ne BOBIWINE najja n'alaga ennyumba ye. Nyankulage ku nyumba ya BOBIWINE according bwe yali first of all ngenda sooka nkulage nga bwe yali okitegedde luli nga tannagimaliriza twagenda ne tugirambula ne munda then nkulage ne kati ebifaananyi nga bikola kinga ebiri ebifaananyi ebyolaba right now ebiflowinga ennyumba ya BOBIWINE empya ng'ewedde era bweto bweri. So social media in-laws babalese mu speechless ground. Abasinga bagambye muno you can't achieve this when you a cheat. Tosobola kubanga waachivinga kino ng'oli mwenzi. Kwa BOBIWINE by the way n'akakyala ke Lawrence kakyala kalimu olukyotala kakyala ka beautiful kalungi nnyo. Abantu bemanyi mbayimbi abalina abakyala abalungi nga tebabalagalaga. BOBIWINE oligo gye twagenda ekkula munugi naye alina omukyala omulungi ate nga oyo omukyala still naye ono oyo omukyala wa BOBIWINE wa munugi interior designer osegedde nola ndoze ennyumba nga bwe yali munda. Era oba oyagala okulaba ennyumba ya munugi wefaanana munda just look out for the video gye bayita bintwala bagishootingira mu nyumba ya munugi baire naye yakakola oluyimba ne video tugirina wano wenyini nga interview egenda wansi ojja kuba ogiraba. Naye nga munnange BOBIWINE yakutte n'akola ki n'abeera nga alaga ennyumba ye nga bwefaanana kati era ng'abantu bannyo bavuddeyo ne bayogera ebigambo bingi ne bagamba ayagala kubanga naye yeekuumira mu mawulire ayagala kubanga alaga nti nno famire yabwe si njavu. Naye BOBIWINE yavuddeyo n'asinga okwebaza omukulu amanyiddwa nga BOBIWINE okuba muno yamuweerera ng'ate yali mukulu we ng'ate amusingako nno emyaka nga 8 n'amuweerera mpaka we yamalako ate n'agenda ne ku university n'asoma n'amalako. So n'agamba amuno ekintu ekyo kyakabi nnyo. So lajja upon yourself BOBIWINE naye kansuke kulaga ennyumba ya BOBIWINE nga bwe yali by then male nkulaga ennyumba ya BOBIWINE nga bwe eri kati ssaawa zino ng'ebifaananyi obadde obiraba ate tukomewo tugende maaso. But BOBIWINE brother, congratulations upon that achievement ey'amaanyi ennyo gy'osobola okukola ki okubanga ogenda maaso. Anyway, let's dive into this interview then tumala tukomewo. Eri wali emabega era tulaba omuto ne maama bagezaako okgenda mu nnyumba n'awala bali mu nnyumba. Eki kino kya famire kikwasaganya oti? Ngeri omusajja yenna bwe yandibadde akikwasaganya. Tuli aliwo nnyo obutabanguko mu maka of recent about women n'abasajja nga balwana bagira egundi okibuuza otya okulaba muno okyavoidinga nga omuyimbi? Just kumanya woyina koma ne mukyalawo kumuyiga buli omu kuyigiriza munne waayina buli omu kumanya waayina koma ne mweyigiza kubanga nera mubeera mulinga abayingidde essomero nti mwesanze ne obiwo naye mwesanze n'omwana omupya ku ssomero naye nga temwerabangako buli omu temumanya mpisa ne mufuuka ab'omukwano ne mumanya nti ono kino kyekimunyiiza nono kyekimunyiiza oke bwe mba mumunyiizizza oba mutanwa nina okumwetondera kisobole okutambuza ekintu maaso kubanga akagambo sorry katono naye kamininga kinene. So naawe BOBIWINE kyogamba ekigambo kino weetonda? Why not? Nze bwe mbeera wano mbeera mukwaya Michael taata w'abaana omwami w'omumaka awo ng'oseseewo n'ensajja taata so mbeera saagala kuyingiza mu lwa BOBIWINE kubanga BOBIWINE ye buli kaseera alina kubeera nga
ng'akisaavimba busaavimbi okitegeera naye nange ngira kubanga mukulu munnange atira muntu munnange ate oluusi yankolera n'ebingi okusinga nange byemukolera kubanga ssebo omuntu okuwulira ng'ofuluuta omuntu okubika ekiro omuntu kubanga nze seebikkabikka kiro mwana ne okitegeera n'akubikka n'olwala n'akunywesa ate nga mukazi so we have to respect the mothers. Let's talk about still a family. Oyina baganda bo okuli omukulu Kyagulanyi okuli omukulu Ediawe chairman Nyanzi n'abalala bangi nnyo odiro wakoma okwogera nabo oba relationship ya yiyo nabo eri etya? Twogera lwakuba oluusi bensinga okwogera nabo nsinga kwogera nnyo ku ssimu kubanga tulina ne gundi ne video WhatsApp videos ya so twekubira ne twenyumyako ne twejeregamu ne tugiramu Banjo Mani, Dax Vibes, Johnny, Kathe, bonna yeah singa okunyumya nabo naye nabo fena tunyumya ku ssimu n'omukulu n'ogamba waayi mulimu tya nti tuli steady nti kino kibadde kitya nti kiri bwe kiti. Yeah. Investments tubamanyi nga business people ne katusokere ku waka wano liwe na sembo okujjawo wali oyina investment byoyongeddeko okikulu utya abayimbi banywe tulaba bapangisa abasula mizigo negwe emotoka yino eriko HM ono taddeyo flat endala okikulu utya Mikie? Yes, ngere omuntu yenna bwe yandikikoze era ng'omuntu yenna bw'alina okikola n'engalo zino tezenkanankana so bw'omukama waba akwadde omukisa we only live once. Twagala nnyo okunyumirwa naye you can't enjoy what you don't have. So okunyumirwa kwe kukola ebintu bwebiti nga byoyagala bwe kiba kituukiridde nga bw'okyagala however much tosobola kutuukirira sisuubira mpozi abamu okukituukira 100% nga bwe wandikyagadde excuse me naye just kukola n'okolako ky'osobodde then you enjoy the rest. Yeah, nyumirwa obuvubuka bwo naye nga manya nti n'obukadde busembere ate ng'obukadde tosobola bukolerera mu bukadde olina bukolerera mu buvubuka. So kambuzeeko kati no part gy'otaddeko eno side yo katogenda kubakolerayo biki eri okwoyeeyo no ye nnyumba y'emu nabagamba ennyumba yange yali tennaba kuggwa kaakati nga nno gyongerako esobole okuggwa so eno egenda kubeera main sitting room kati waggulu ate ejja okufuuka master bed nekyekimu kambyogere Katonda yamanyi olunaku lwe naafa buli kimu. Yeah, eno egenda kubeera main sitting room eri egenda kubeera master bedroom kakati bw'oyitamu eri egenda kubeera conference room waliwo ebisenge ebya maidi n'abaana n'eri side ebisenge by'abaana kakati wali eri abaana bagenda kubeera like nga bwe tuba mfunye abagenyi nga mmwe nga tugenda kukola interview mu nnyumba bamuyita Mason. Ono bamuyita ani? Mason. How are you? As you know tunjagala nnyo abaana so olabye Mason ne mugamba ajja wano tukole interview nga naye atweyunzeeko ajja kuba tuliramu ye biki byasinga okwagala n'obutayagala. So Mikie, omuvubuka ali yakulaba ayagala okuba nga ggwe about the house about the investments tunayogerako omuwa magezi ki? Yeebereremu. Ekigambo ekyo abasinga tebakitegeera. Okwebereramu kitegeeza ebintu bingi. Okwebereramu first of all it needs you to be yourself. Nti toyagala kubeera mulala. However much osobola okufuna idea mu luzungu kye bayita borrowing a leaf. Naye tosobola kubeera exact ng'oli bw'oyagala okubeera oli ekitegeezo ojja koppa ebibi bye n'ebirungi bye kaakati oluusi bigatte ate gwe biyinza obutakola ku ggwe kiringa bwe banakuba eddagala ly'ente ne litakola ku ggwe. So always be you, try to be original nti okole nga ggwe oyinza ogamba njagala kufaanana ng'oli osobola okikola kati kubamu akafaananyi ogassengo nti njagala kubeera ng'oli ku kino noono ku gundi njagala kubeera ng'oli n'oli ku gundi njagala kubeera ng'oli bw'obikombayininga maybe man you can never be a loser. Yeah, so muyina kwebereramu temuyina kunyooma mirimu kubanga tewali mulimu mubi bangi bagigaggawaliddemu ate most of all tokkirizanga omuntu okuteeka wansi nti tosobola kubanga si ye Katonda mpozi Katonda omuntu obutasobola bwokka mpozi nga Katonda amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno ate olaba abamu abajjulula mu bulamu bw'ensi eno ne basigala nga bakimakinga. Yes, Michael Jackson albums ze zasigala zitunda nga afudde era nga abaana be bafunamu.
ya gundi radio muganda waffe wano bwe yafa n'ekijja kye bakifuula museum nti oli ne waba tutyo siringi 5 bibadde tebiriiwo. So kyekyo kyenyinza okugamba abavubuka bannange, temunyooma ate temulowooza nti muli baakabi nnyo. Tebakisussa kubanga abantu baali balabye abanene emirembe engalo. Ladies and gentlemen, you're still watching Celeb Jazz Extra era nga I'm chilling with Mason and the dad omukulu amanyiddwa nga Mukwaya Michael, that is BOBIWINE, Sulubada HM okuva mu Sulubada High School. Nga tugenda maaso BOBIWINE, is this the reason why they say muno gwe ne BOBIWINE mufaanagana nnyo, oba waliwo saying nga bali ku Facebook nga bagamba gwe okoppa nnyo BOBIWINE? Sikoppa naye ninako bye mwegombako cause is not nyumba tulaba it's a white ya white ne tugende mweru ali magena naye era CM you can see CM so nange negombanga nti oli bwaba akoze ekintu ekirungi nina okukyegombako. BOBIWINE buli kyakola kyonna tekiri perfect nti nenze njagala bwe mba mwegombako nsobola mwegombako ebirungi byakola, nenegomba Eddie awe birungi byakola, nenegomba Banjomani, nenegomba gundi kakati ate the heart of building ate sajijja ku BOBIWINE wajijja kwa kakati yonajijja ku Banjomani eyo okuzimba okay the house nagamba nange nina okuzimba amaka before I clock 30 nga mukulu wange era ekyo mukama nanyama nekikola ki nekituukira kati business wise ewaffe Banjo ndoza business wise business nti okuzimba nga topoye nobeerawo nokola kino I think it's Banjoman kakati nakye nekimwegombako kakati tulina mu baganda baffe bangi waliwo Dax Vibes waliwo osegera ndowooza buli omu nomwegombako Dax yanzirako naye ate naye nina bye muyigirako however much is my young brother. So waliwo other investments that tukumanyiko you're into real estate kuzimba mu nyumba z'abapangisa ziberanga ziri ez'abakwati tukumanyi ng'omuntu so how have you been, how was Mukwaya Michael ozinga real estate kinene nnyo so katubuuzeemu how has BOBIWINE been affected mu mbeera ngene ya blood yala nyingi nnyo mwana yala nyingi nnyo lulinga lwaki ne bwoba tofunye show obanga mu time ng'ey'ekisiibo ng'omanya nti owaayo omupangisa wange ajja kumpaayo 2 mbeerewo naye kati ekikyali ate kati ya public figures nti oli ate gw'olina okumuwa ekyokulabirako. Abasajja abantu bali bubi mwana, abantu bafiira mayumba olw'enjala kati osobola kujja nga omusajja apangisa ennyumba ya mitwalo 15 nojja ate ozimusabe nga n'ekyokulya kibuze kubanga n'abamu bajja nti omupangisawo naye ate najja ewo ate gwe omuwe ekyokulya you get so kati mbeera mbi nnyo mbeera mbi nnyo. Okay, kyakuyiga ki kyofunyeemu nga gwe BOBIWINE omuyimbi ate Mukwaya Michael taata w'abaana wa family man? Ekyokuyiga nyinza ate kisindikira oluusi kubanga nze ni mu art industry nyinza kisindikira abavubuka bannange woke bonna buli omu waali nti temunyooma mirimu nga bwe nabagambye before nti temunyooma mirimu nti singa osanga abantu abamu bw'oba oyina mu kyalo gy'ava obanga oyina ofunye omukisa n'obaako kogula abamu bapangisa n'ettaka abantu lyebatannaba kutuuka kukozesa n'alirimirako. You can as well do that. Okulima kwa layisi nnyo naye ate in return kufuna nnyo kannawe ya basing on agriculture tuli ku bya bulimi kati food kyekigambo kyokka ekyogerwa not even money not even what but food. BOBIWINE oli mulimi? Nze manju ninayo olusuku kutumulaba fene wuuyo ovacado wuuyo ebikajjo biibyo amapeera gaago okitegeera kati emanju waliyo ebitooke enjala kiba kizibu okunzita mpozi nga ate bijje mu season mbi naye lwakiri siri ebito okitegeera naye ng'olinawo kyosobola okugira wekitukira okuget the worst going to the worst at least nga olinawo ekikutaasizza ettooke wano bw'oba oguzeyo akawunga n'olyako kwota ne ku ttooke n'olyako ekiwago kimu ng'olina liva mu lusuku ekitegeezaawo obulamu bubeera bukola ki butambula. Abasinga abagamba abayimbi buli mugamba muno muli balimi mubako ento byabyo mulimiramu nga enjaga nga amayirungi ebintu webito bwe mukozese does BOBIWINE kinakyo kibe kiku nze I'm not into that because I don't smoke, I don't drink, though I have a bar in the house. Naye sinywa ate sinywa ate sinywa no sinywa ate sifuweeta
Yeah. As we walk to the bar, mwena na trawa Mikie Wine today asazawo just ayongere kubanga atulambulira how good he is and how ebimu agambye abinywe bya atabinywa. So wano wetutuse bayita bata. Kati wano ye sitting room. Okay. Ne kati ate tujja kumala tugikyuse. Tujja kumala tugikyuse tubijjewo. Okay. So